Kibadde kitutte emyaka esamu 25 nga Nankabirwa Stella Diane mulekwa omugenzi Stephen Muwanga Kayanja alaaja n'oluvannyuma lwamu ku baganda ba kitaawe kati omugenzi okweddiza obuyinza ku by'obugagga nga bano bakozesa omukisa gw'okubanga omugenzi yafa Nankabirwa wa myaka 3 gyokka. Kigambibwa nti bakozesa olukojjokojjo ne beezibika ebintu by'omugenzi omuli amayumba g'abapangisa ettaka kwe yali mu zooni y'Ekikonjeru ekisangibwa ekyengera Town Council. Ekintu abamu ku b'enganda kibagamba kikyali kya bwenkanya. Yaweze 18 batandika okwogera tibannanga omwana ffenna ne basenga baabwe ne bataata baabwe nga tutuula ne twogera naye ne balabika nga tebakigula ne basooka bakifuula nga kyabulabe ne batandika okugamba nti buli abeera n'omwana aba alina bwe yeegulumiza ku kataka kaati k'omwana. Embeera eno yawaliza akakiiko k'eby'ettaka makago wa pulezidenti akulembera Captain Fred Kakumba okuddiza Nankabirwa buyinza ku bintu bya kitaawe oluvannyuma lw'okutuukirirwa bannamateeka ba Kagwan Partners Company Advocates okuyamba ku mwalo ono okumutaasa ku booluganda abaali bamufuukidde akayinja mu ngatto. Obuvunaanyizibwa bwamugibwako Mutonga bwa myaka 3 leero lwafunye obwenkanya bwe. Ofiisi yaffe kulira Brigadier Moses Luchamus emukwasizza ennyumba ze zino ezamugibwako mu Butongwe kati era ndirodiwa. Abakakiiko basoose kulambula amayumba g'abapangisa gabadde gawambibwa nga n'agamu gasangiddwa gaayonoonebwa oluvannyuma lw'okutegeera ng'ensonga zino zakwasiddwa abakakiiko nga waliwo n'omu ku batabani b'omu ku beddiza obuyinza bw'ennyumba zino afulumiziddwa era bw'atyo n'aleeta bodaboda emusombedde ebintu. Captain Fred Kakumba akulembeddemu abakakiiko kano aka Presidential Land Task Force ategeeza ng'ebatagenda kussa mukono kuyamba abantu kufuna bwenkanya ku ttaka lyabwe nga bakozesa obuyinza obwa pulezidenti w'eggwanga. Tetuyise mu bintu byonna tuyise mu kutegeeragana kubanga ofiisi yaffe esooka kukwasaganya abafamire era ne batusuubiza nti bajja kuva mu Kyovola osanze ennyumba ezimu ng'abamu baavuddemu abamu baabo bavaamu buvi naye tuyise mu kutegeeragana. Munnamateeka Fred Mukisa ayogedde ku ngeri gye beekubiramu enduulu eri akakiiko. Twamuwandiikira nga tumusaba ayingire mu nsonga eno agitukwasaganyize agimalirize kubanga ye alina security n'ebirala. Ye Nankabirwa oluvannyuma lw'okweddiza ennyumba za kitaawe asiimye Pulezidenti Museveni olw'okusaawa akakiiko k'eby'ettaka akakulembera Brigadier General Moses Shabani Luchamuzi kubanga akwata ku miti emito gino abalekeddwawo bazadde baabwe ate ab'eŋŋanda oba abantu anatandika okubanga baagala okukola ki okunyaga ebintu byabwe awe neebaliza Katonda nti asigale nga abawa ekisa ekisigala nga kiyamba bamulekwa bonna. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu lino.